Tamale Mirundi Junior alumbye full figure agambye nti ekimala bulijjo nali nesonyiwa erinnya lyo naye ate ndowooza osusse we wandikomye. Full figure wabadde leero ku Salt TV mawulire ago tugakuwadde avuddeyo n'alyoka agamba nti kati agenda kubeera ng'alagako Junior. Ate no mu kugamba okulagako Junior jjukira nti waliwo ne audio yatambuzibwa nga full figure ataddeko abantu babeere nga bakuba Tamale Mirundi Junior. Kakati no Junior amwanukudde amugambye nti full figure si gwayina okumbuulira abantu benina okukyaza ku TikTok yange eyo yange si yiyo. Junior munange atabuse naloka mugamba nga nange wesitalina buyinza kuba nti nno nkugamba nti bano boba okyaza ku Salt Media oyinza okugamba nti tulimba. Junior yavudde mu mbeera akatambi kaakano. Nali neewala kwogera ku linnya lya full figure. Naye olwaleero ku Soroti full figure okedde kuntiisatiisa na kunvuma. Ekisooka nti lwaki nkyaza kisa kya Mukama. Ekisooka TikTok yange tewali muntu alina right okumbulira ani gwe nkyaza n'ani gwe sitakyaza. Eyo right yange. Nga nange bwe sitabuulira be mukyaza ku Soroti saagala kummanyiira. Bw'oba olina ebizibu n'ekisa kya Mukama mugende mu bimalire ebyo tobinteekamu full figure. Bw'oba olina ebizibu n'ekisa kya Mukama. Ekisooka kisa kya Mukama special mobilizer wa president akola mu State House. Sigira situsobola kuŋŋaana kumukyaza ddembe lyange. Bwe mba mulina entalo zammwe tozinteekamu full figure mugende muzimalire eyo. Mulina mukama wammwe Haji Kakandi bwe mba mulaga. Simanyi oba okyali advisor. Ekyokubiri obeera ogamba abantu Jenosale nga bwe yasindika ewo taasindikangako owo toneesibaako. Bwe nagenda eggulu okulaba Jeno tewaliiko. Mukama wange gwe yampa mumanyi Brenda Sigwe. Ne bwe yali ampa ssente tewaliiwo ate teyeetaaga authority yo okumpa ssente ze bazize. Lekerawo okwefuula nti oli PA we Kanonkojo. Lekerawo okwefuula nti oli sekuritale we. Full figure nzigyako akamanyiiro. Nze bye mulimu ebyokwevuma nabivaamu dda. Era bw'oba olowooza nti nze nina obudde bwo mutuddawo twewemule ebyo nabivaamu dda. Simanyi lwaki ogaanye okula n'okufumiitiriza. Olabika olina obulwadde mu psychology bayita mid-age crisis. Obulwadde bw'okutuuka ng'okuze naye nga tolina ky'olina nga buli omu ogenda omuwalana. Nzija mu kamwako mukazi wattu. Nzija mu kamwako bw'oba olina ebizibu n'ekisa kya Mukama nze tebinkwatako. Eri peegi yange ndiwaddenga okukyaza buli muntu gwe mba njagadde okukyaza ddembe lyange. Olina baalooya baaba Erigoni Company bagende kisa kya Mukama bamukwata. Kisa kya Mukama asula wano Kyengera akuuma SF Ssejjere kuuma president. Nze yalimuwa. Tonteeka mu ntalo z'omukwano. Esther Nabi Justin ogamba oti akagude kyaiso lyota Darats tukubuzaako omwami Musijjo Nasesanga twagala okubeera ng'ate tukubuzaako Ndagire Prosi ogamba oti akatubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala munnange. Balamu munnange avuddeyo minisita avuddeyo olunaku olwaleero n'alyoka agamba nti oba n'alabula abanuupu mbumulekerawo okwambala ebyambalo bya jaati. Mbwe abanuupu Saidi Zekawempe mbube baali bambadde ebyambalo bya jaati katubikuwe. Like on nomination day, government saved Honorable Nalukolola now from getting endangered by new people who were intending to endanger him. So they grabbed him. We couldn't know why they were grabbing him. They grabbed him and kept him for some time as they were chasing after people who wanted to endanger or to harm him. That's how government reacted. But people didn't understand it. And then I'm questioning Nationality Platform. Stop wearing JAT uniform and you claim it is JAT. There are NUP people like Sauda Madada who have JAT uniform with the medals on it. I mean, Uganda is not Konyo Konyo or Sirikati in South Sudan where you go and buy medals and you become a general by claim. So you should avoid using army uniforms. You should be good people and let's work. But the most important thing, you shouldn't provoke the security forces. Security forces, their work was to preserve law and order. Electoral Commission was to ensure transparency in election, and that was the purpose and work of the Electoral Commission.
Lelo munange Alex Muhanji kosa ne Bebe Cool bagenze mu kooti. Bebe Cool nno ye agamba Muhanji aberenga jayo content we obenyimba ze oba biki byonna munange ku YouTube channel ya Comedy Store. Ate Alex Muhanji kyeyagaana okitegeera no kaakati lero we babadde mu kooti eragidde bana ababiri obeeragidde Muhanji abeere nti nno asootinga oba batereza ensonga zaabwe ne Bebe Cool mu weeks 2 senga kiremererwa mu weeks 2 ekinaddirira munnange kiyinza okubeera ng'ate kizibu nabyo katubeere nga tubikuwa katukuwe ku Muhanji munnange nga nnyonnyola lwaki munnange ate Bebe Cool yasalawo okumutwala mu kooti. Sona yao ngeno kula tingi agenda so sategera nani okay kati tudde ku kintu ekiri mu baluwa gye nalabyeko yagamba nti muzimu biragiro byakuwa ebyo pulling down content we performances video zakola ku Comedy Store je ku YouTube before you contact an artist to perform at your show agreement ebeereta ku bintu bya YouTube ebyo kuba yagamba wapo mujeyo ku YouTube abantu bano ngoba obapangisiza okuyimba tobagamba nti ebintu byabwe ogenda kubiteeka ku YouTube. So Wema it on me it's Django Yinde now speaking on behalf of the company tukanya into ngogera Comedy Store tuja ku recording a video to recording an audio buli kye tukwata shaffe tuli bamukisa okutukozesa engeri gye twagala oba okiflaginga ne tugamba tugenda kukozesa content so Bebe Cool oba omuyimbi omulala oba comedian oba omuntu atengize Comedy Store bwe tukuba ekifaananyi we have the right to use that picture the way we want on our socials, on TV, anywhere. Ekifaananyi kibaawo bw'oba oyingira Comedy Store kirina ekifaananyi kinene kiri awo kiriho information eyo on top of briefing okujjukiza nti gye twayogera bye bino so kiri eri ggwe okugoberera etteeka eryo oba okwefuula ng'atabirage si nsonga yaffe andere ly'etteeka lya Comedy Store nti buli wojja content gwe tukwata waffe tuli baddembe okumukozesa engeri gye twagala ekyo kyekisooka ekintu ekyokubiri kye njagala ensi yonna etegeera okuva leero oba omwana muto oba muntu muto oba muyimbi ate Bebe Cool kyatategeera Muhanji kasita mpositinga oluyimba lwa Bebe Cool account yange it is just for promotional purposes okulagwa abantu nti Bebe Cool yayimbye oba muyimbi ki yayimbye monetization ukingulaba wano mbuulira tosobola kumonetizinga oluyimba lwa muntu yenna ola ne comedian bwajja ku stage n'agamba DJ Lola mpayo akayimba ne bakakuba eyo clip yonna egenda ku nanyini biyimba byo bakubi so sirina right enkwata oba nenfuna sente za Bebe Cool sirina wenzifunira you cannot monetize his music. Yes, he should be very lucky that when take up channel and afuna more following than he would on his channel. Or instead of saying right is gala analytics gala word use on as agenda word watch postings and postings. So that's why it's promotion but any taker ya YouTube. Copyright ya YouTube wetu gamba. So this have abantu bona bakitegere wano Muhanji postinga any song. Over comedian because any song you cannot get any view from it. Amelia Nambala ali mu maziga bannange avuddeyo n'abeera ng'ateeka y'akatambi akokoli mu kulaba bambi ng'akaaba maziga ng'agamba nti abantu bazibu abantu babi nnyo oba abantu bamukoze ekibambi naye nga ali mu maziga twongere okubeera nti nno tumusabira omuntu we yeerikodingira munnange n'abeera ng'ateekayo n'alyoka agamba nti abantu babi kyandibanga waliwo gye bamukoze ebitali birungi nabyo katubeere nga tubikuwa Bannayuganda mwenna abali eyo pipa hivyo bannanga abantu babi abantu babi naye buli muntu munsi muno agenda sasulira ebibibi oba misana oba kiro oba mutuntu abantu babi nnyo abantu babi Wakumire ku
Fact Channel sawa ena tugenda kwelanga tetukomawo n'amawulire amalala getunaaba tufunyeewo naye soko subscribing like nga kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.